Musaasizi ono yasse omwana poliisi yamugombyemu obwana ngamba Haji oli muzadde ensi yonna era nafunye message nga 10 by the way Haji ngamba nga atwagala Haji atwe ku perspective ye yo muzadde ono yakwatibwa abamu bagamba mu public bagumusalira abamu bamuwolereza yakwesa busungu ng'omuzadde abamu bagamba bali muzadde nakye yandikoze ekyokutta omwana kiri mu comment section omuzadde yandikoze atya buli muzadde nakye yandikoze olw'obusungu yandisse omwana gwasanze n'omwana mbuti agenderera kumutta naye mbu obusungu bwamusukkako ate bwali busungu butemu wangi obwo si busungu butemu Mwami Salome omuntu gwe bagamba nti afunye obusungu n'akola kyateetegekedde ye muntu akuba omuntu ebikonde 2 n'afa namusindika n'agwa n'ogamba bambi oba namusindika n'agwa bubi naye toyinza kukuba mwana n'omusibira mu nju omwana ataliwo n'omusibira mu nju yo n'omusiba emigwa n'okuba okumala babaga yamukubye okumala hours 2 tosobola kubanga okya baneiba batandika batyo okukuba amayinja ku bbaati n'okwasa endabirwamu z'enju ng'era gwe tonneddako kigamba nti kyenkola kikyamu obwo bwo bwali butemu omuntu asobola okutta omuntu mu butanwa kuba abantu banyiiga obusungu Mwami Salome okunyiiga kya buntu naye okwerowoozaamu nakyo kya buntu obusungu kyekinaava mu busungu obwo Haji omusajja yattabuye omwana w'abende tosobola kukubira mwana kebezibeere eddakiika 2 ng'okyabuyita busungu oba oli mu kutemula kazibeere 10 omuntu asse mu butanwa asobola okusindika omuntu n'agwa bubi asobola kuba atamanyi bulwadde oba oluyi oba ekikonde kimu n'afa oyo aba asse tategedde olw'obusungu naye omuntu nze kasaakubira omuntu obudde obuwanvu n'atuuka n'omusiba kubanga bali bakuga nti yamukuba n'asirika n'agamba kino kiri mu kwekoza alimba ngati bamenye ennyumba ne bayingira baneiba lwaki yefudda ne poliisi ekwate baneiba abo Haji nekiraba neiba abo omuntu ayinza kukubira muntu ssaawa ziwera 2 nga tonnagenda ku poliisi ng'okasuka mayinja poliisi ebakwatira baneiba abo si mu bubi naye poliisi ekwate baneiba abo terina kyebakwatira lwaki tebamenya tebabirimu ebintu byabwe mu kirungi eyasse bamufunye kyokka ekinyuma ye musaasizi nze kyenjagala bamulamuze busungu naye Haji muswawo mumuno musaasizi bamulamuze busungu kituzaawo kino okwawukana kw'abazadde kikoseza ddala abaana twakirabye tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda muntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki abeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagayala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel.
eno yombe walinobeera bulungi abaana bange bayisa bulungi wali mu public tutambulyamu tuteesa abantu balina kye balaba mu public tuga ati tulina obulamu Haji bwanjawulo ffeno teriyo kyembadde nkugamba teri mwana wa senior 6 nga n'agituula nga 16 gyali ate atya twasomanye nga amita Felix Baluga nga yatuula P7 wa myaka emeka Haji nsosoma P1 nga kati tubale Jaden mutaani wange alina emyaka 2 atandise okusoma ku myaka 2 ajje P1 kale nga n'emyaka ng'ena otyo P2 asoma 7 anti bwogandi gye balinga owo yatandise weebiri waliyo woogumu asoma ataliyo kati sikulina kubanga woogumu ate agenda atya ku ssomero bano yatandise muto nnyo wagenze kwonoona ssente aswamutadde abeerawo ewamutaddeyo kuyiga kuwogera nayo kiri awo ne bannebintu bya Uganda bizibu kati nako okusasulira ssente ng'ozirina naye nga Haji wali omwana atulasinya twasoma naye Felix Baluga hali tuli mu kubala yabuuka ki talina kyeyabuuka naye mu kuwandiisa nga batuwandiisa wali oyo omwana Jaden wamutandisa weebiri ku myaka ena ajja kuba agenze mu P1 asome 7 emyaka 11 egyo 10 meka 11 asome 6 17 kati oli Baluga gogamba yani Baluga hale Felix yatandika wagumu ye gyasa ku senior 6 gyaliyo staringa ali ate kitya ndozera lwakuba erinnya liri bwerityo kubanga ekisabisa ba certificate mu kyomusanvu tuziwe basooke baregisteringa abaana emyaka gye batandikira ku 10 n'emeka keza so kuongera emyaka bwobanga togiweza ne bongerako omwaka batadde babuusa abaana ebine ennaku zino ne wano mu myaka ayongerako ko bw'otayongera kuba tebamuwandiika kyakatandika kibaddewo kuva dda kibaddewo myaka 10 n'eki as a must ye mwana akedde P7 kati kasuku aba agenda kuweza emyaka 36 aba yeseddemu wa Haji aba yasoma mangu kuba yakola ku red paper mvaka senior 6 nga n'emyaka 19 kati muto wange Kasuku yabeerangawo nga atutwalira nti mwe mulaye Kasuku omuweweevu omukaawu tomulabye mwe mulabanga omukaawu ffe twa Kasuku eyalokoka kumpi Musumba era mulabira ddala omuntu eyalokera tulaba Musumba empisa zaalina ozimanyi gwe empisa zaalina ozimanyi tezirinaalina alla oli owe oli emabega owa Star FM oba okuddembe aho wonna nga mukaawu yali mu lupapula ku red paper awo mani lupapula luli era abantu mpuli bagamba mpuli abantu bangi ng'agamba ndi anirule luli olupapula lwali anirule lwa red paper Katonda wange oba lwali tebaluwaabi lwalwani onye kati wakati lwava olukya red paper akyaliwo imulani era ekikula amangu kifa mangu babakwata director basi nga kwelu ku katale teruliiko hani alu babaluso babatalusa nnyo ssente abo ba director akyajukira balina inferi mu state house eyo balina abanene baabwe ababanga anti malwali anirule nga lusobola okuleeta bajenu bokanga weruvuma nga weruli awo ku katale ngalutambuza akawungeeza aluyina ati ne kumachanga alukutte bwati ne bajeno baali bagayaavu bawandiike kati just bayogeranga abawandiike kati waliwo bajeno abatagala kumanya bya kisiru byamu nanda manya abali mu edipepo oyo mwami Stanley Ndawula abe bawandiika ngabo otamujjukira ku bisala bya gino kale kayihula mama yangu Fatuma nkugambye era kati mubogedde awolo kanange ndaba Stanley Ndawula ndaba omusumba saaba Kristo like Stanley kakkana bwati ne boyogerayo ekibyagamba Katonda wange akwewuunya banange Stanley Ndawula bwe bakola mu red paper awo nga balina lejjako olwo olupapula lwali anirule red paper kati ne lwonoona n'abakolayo nga naye bw'aba akutwalira mu mbeera ya buntu oba balinanga ekyegula ennyana kye baalinanga mwami Salomo ne wabanga oyina ekikuyigula weddangako ona bwe nasooka okulaba red paper
ono gayi jeno eyafa jeno kazini gwe bakuba mali va kusomero nali ndi mu P5 abiri mwenda nga nva ku ssomero nali mulwadde kane bagula amawulire ago nga bakubye omulambo gw'omusajja ne bagusa ku front page nga tuwali n'omusaayi kati osobola nenga gwe bataddeko nno jeno nengamba kati family weraba ebintu bino muli ebeewulire etya kyemanyi nti guba na musango sana okuwaaba negubanga mu ddembe ly'okulinya eddembe ly'omufu eddembe ly'omufu kyogereko kubanga olaba yaba omufu bamubikkako akantu bamukubanga nga bamukubye akatayimbwa ng'ali ku front page okumala ng'omwezi mulamba n'oyo omukyala yamutta diralu nga baleeta biranze ebyama bizuuse ebipya kati pepa bwesajjuka ekola yako oluganda bagaita kamunye era ffe twasomanga kamunye mwe mwalinga mu kamunye kamunye kyenjukirako ya promotinga Illuminati wano mulamba stories z'Aballuminati papa Illuminati baserebwa bawadde emyoyo gyabwe gundi Illuminati nenga tewali abagambako wano nomuyimbi afiirwa omwana ne bakeramu bamu omutwe yasadde asa omwana mu Illuminati gwe abantu olaba abantu genzo batuukako nga beddako dda kati mbadde nkugamba nti omuntu ne bw'obanga oyina ekikuwaga ne bw'obanga oyina obuyinza kuweesigamye mu mutima weerowooleze weekube mu mutima ng'omuntu kubanga omuntu ng'olina omunene wo mu gavumenti wakubadde tokwatwako akutaasa mu mbeera za kkooti akujja ku poliisi oba n'obutakwatwa kuba soba nga tokwatwa nga buli osi gwe batumayo agamba ndeka sifiirwa mulimu gwange gye biri mu Uganda kakati osobola oba mweyo embeera nga kyo okirina ekyo kirina kakati gwokosa n'asalawo bubi eyo n'atagenda mu mateeka akima tajja kufunawo bwenkanya n'akulinda n'asalawo nga ye kakati omuntu gwe atuuka okusalawo nga ye awo omunene wo takuyamba akuyamba kusiba oli nga gw'oli mu ttaka oba akuyamba nakuteekateeka kuziikako bakusiibule bulungi amagenda keesi ennungi n'abantu ne balya bulungi naye nga gwe wafudde tokosanga ennyo omuntu tomunyigirizanga paka ku kisenge ajja kwekyawa ng'omunene wo tamanyi atuuka ensonga azeekolereko balira amateeka mu ngalo ekirala abalogo mu nsi gye bali abalogo gye bali kebere bayibuli oba Kurani amajini egoogerako abalogo gye bali ate nno wano mu Uganda teriyo musango gwa ganti gundi yandoze mu kooti ze Uganda toyinza ganti omutwale mu kooti yasudde munne eddalo naye nga ate yali musudde nga wali ayina nkyo nalabye story ya Kasuku yadda nabye yataddeyo awo ng'ayogera ku musajja yali omusuubuzi mu katale embalala awo n'omusajja musuubuzi asuubula bino binanansi fruits n'afuuka w'amaanyi nga buli omu amumanyi yadde yogera ku kyeddogo kyeyogedde mu ddogo gyeriri kati munaabeera amulukira ddi ly'okugwira kusuubula enseenene naye nazikolamu nnyo ssente nga w'amaanyi agenda okula atandisa okulwala ng'avaako ebikalakamba nga wakalakatanga ngege kati ng'avaako ebikalakamba n'amutwala mu ddwaliro eyo Nairobi bakola buli kimu nga bo bamanyi lumbe oba allergies biki ebinyaffe eby'ekizungu kalumba muleeta olubaga awo ng'aliko kiba mukono bamutandisa olubaga nga basanga omusajja omusoga ng'amutunulako bw'ati ng'agamba luno lumbe Luganda lino ddogo olwo terwali Luganda ate owembala lwali Lunankole naye lwaki mwe muwayiriza buli gimu nti Luganda tetuwulira musawo Muganda lwali Lunankole kati ng'abagamba naye nina omusajja kamukubire ku simu tajja ali obusoga asooka abayambe omusajja nga gyebagamba ontagenda kuwona agenda kufa mu nnaku 2 naye eyamuloga wali etayo emyaka 8 mujja mulaba ajja kukomawo yekka ajja kubayogeza yekka ng'agudde eddalu ne balowooza byakusaaga ekyasooka bula agamba omusawo akola ennaku ezi mulwadde n'akutuka era ne bamuziika mu bitiibwa abanene be naye boogenze kati gyadde anyumya empozi nga yasisa emyaka 8 omusajja nga ajja ku kyalo yekka nze namutta nga yagwa edda nagamba naye mwegenze mu business wano omuntu yankubira essimu bino byempositi ng'obupapula bwe mba nkubye nanga Shalom tomumanyi sikumanyi
nerekera posting ebyo achievements zoba ofunye. Yabadde mutuufu ebintu Katonda byakuwadde tebabyanika abantu tebaagala buwanguzi bwo. Ensi teyagala buwanguzi bwo. Eyagala woolemereddwa waakiri ekuyambeko nga biganye waaki bakusondere. Leero bawuli agamba wangenda nange kanteekeyo 5 zange anti bannegundi anti muntu waffe bambi kyogera bulungi awo muba bumu nga bakuyamba. Salomu wano nga wafunye ekizibu abantu kaŋŋambe akyogera bose yakyeta nga wafunye obulwadde nga bwa miliyoni 2 abantu bazisonda oba 10 zirabika. Kati gwe teekayo wano ogambe nti bannange njagala kusuubula nange neekulaakulanye kwoyo obwavu mikwano gyange naye ayasaamirya ffe tuli bulungi. Omwana alimu obuto bungi bwe buzibu bwalina alimu obuto. Baagala wali ng'embeera mbi. Waliyo omuntu wa misalo atasobola kuwa mitwalo aga obaaga ng'ate keesi agyeyimbamu. Shalom abadde annyumira. Agambe keesi mmeka miliyoni 5 mukindekere abadde wange. Nemaani. Okitegedde kati bwe butonde bwa ate naagula keesi atakikolera mu mutima mubi. Akikola mu mutima mulungi. Kya butonde kisinekya tuli yeffe yebe bantu kati abantu bo tebaagala buwanguzi bwo. Abantu jukira abali obubi be bangi baagala nnyo tutambule ku PSM. Tebaagala kasaayirirako k'otambula. Toyina kasaayiriro kubaleka tugendere wamu. Tukaaba ffenna. Papaki. Lwaki yabifuna amangu? Lwaki yeesookayo? Tugendera ku tutambula mpola mpola. Olowooza nti n'abantu abatambuza amasannyalaze ago nga ku kyalo tegaliiko. Kwandibadde kwegayirira nnyo okujja okwegayirira ab'ebibanja n'okugula ekkubo weganaayita. Lutalo. Ffenna anti gaffe gazze ate ffenna tugaagala. Naye omulundi gwe gasoose nga bagaleeta ogwo mutawana togulabanga. Emirundi egiddako ng'oli ate agasika yennyini yasika omuti n'agamba gunsimbire wano era ng'aguyisa mu nnimiro ye. Kati olinga yalabye gye mbadde eyo. Nina gye nali eyo ekalangaala eyo. Aji paka bwe bantuuzizza kyamaanyi w'okutanga Shalom Kireke. Mbwega amasannyalaze. Balijjukira nti wagezaako. Nampa n'ekizampo z'abantu bonna abagezezzaako sika amasannyalaze ekalangaala awo. Buli omu agatoyisa wange. Naye nga buli omu ageetaaga. Tuba tugakwata amasannyalaze ne maama wange tugasike tugateekewo ku kyalo. Abantu baaganye. Baaganye beekalangaala awo. Nyaga tebajja kugayisaawo. Kyoyisa mu bwe mutandika. Naye nga twakuba enkiiko naye nga tubanyonnyola oyo enyigo yagaana naye ageetaaga era bwe gajja bingi byakola. Asobola okutunda ngenda kasala nkateekeyo kaweze chairman. Asobola okutunda omunaanansi. Ayina akaduuka akamula obutunda. Ebintu bingi ebika ku masannyalaze era enkulaakulana neekola ki? Waliwo n'eddwaliro eririwo naye terina masannyalaze ate nga lweddaga erina obbeera mu firiigi. Kaakati kye bayita omuntu obutonde bwaffe ngaffe tobuyitanga emmere. Oba kiba butabugumizibwako aji. Kuba we have had meetings. Obutonde bw'omuntu nekya y'omuntu teriiko kubugumizibwa. Osanga ne dokita nga ssebwa mu nkayaneezo mwali. Temuyisaawo. Kuwandisuubidde mbu yandibadde alabira wala. Wabeeko nga mwagala okugaziya akakubo kammwe akagenda mu mayumba gammwe. Olutalo lubeeraawo. Naye nga mwenna muli bakwenyigiriza naye nga singa buli omu afiirwa fuuti emu oba 2 ne mukola ekkubo nga ddungi n'ettaka lyammwe lifuna value. Nga lireeta emmotoka 2. Lifuna value. Era tebakikkiriza. Bwe butonde bw'omuntu. Kati tuvudde ku mboozi nga kugamba tonyigirizanga omuntu nga weesiga nti sisibwa. Nina omunene. Sikwatwako. Ewantu abasinga obubi ye muntu oyo gw'onyigiriza okwesalirawo ng'omuntu. N'atagenda. Ekyateekesawo amateeka tuleke kukola bantu bannaffe bubi. Omuwaabire
agende amateeka gabasalirewo naye nga gwe teweesaliddewo mutuusaako bulabe kakati bw'atuuka nga ye amateeka tegakyamukwata ate omuntu asobola okwesalirawo kubanga okwesayoko obeera omenya amateeka naye tewalina ngeri gye bakuziyizaamu omuntu akeera bukeezi kuva waka neyeesalirawo bangi abeesalirawo tugenda okulaba kyayo mbadde mbeera naye nga gwetwanga muntu akoze muntu kintu ne bamutwala ku poliisi n'agamba omutima gwange guwewedde sejjusa naye ng'omuntu yamusse ng'agenda ku mayisa n'agamba siina kyennejjusa mpulira ndi musanyufu munze babatwala bulijjo nga bwe boogera bwe bati walabako omwami eyatta owakasoli ow'endiga jjajja lwomwana wadde example entuufu bwe bamukwata wano bulijjo wagenda bamuta ku kkookya gyaseka naga siina buzibu bwonna bwe nejjusa kuba omutima gwawe gukuze kyegwagala okuva mu buto kakati nakimaze kakati abeeba abantu kimanya kyali eruzira obadde omanyi nti ndo kati yavaayo mbu aliye naye walimanyi ali mu nnimiro alima nawulira sitole ye ng'agamba ekyamusala omwe yaliko ye lwomu omutuufu batta jjajjaawe mbu bana abaaliko ye yayogera yennyini si saagala kuddayo agi ye yabyogera ono gwe yatta jjajjaawe lwomu yalina obbaloma n'amutta okuwolera eggwanga bisobola n'okuba si bituufu kubanga kali bobuuza nti ono gwe watta yatta jjajjaawe mwamuwaabira yasibwako omanyi waliwo abatasibwa nga nja kujja ku poliisi bakube essiraga atujja kisootinga ekyo era okyegendezanga nnyo nga ku kyalo oba mu bantu bonna nga gwe tokwatwako kikyamu ekituleetera okubeera abantu abalungi n'obuwangazi kutya amateeka nga munno bw'omuyitirako alina gy'alaga n'akuwaabira naye bw'otuuka nga gwe togambwako abaavu kasoolyangu omuntu munne twamukwasa katonda ate munne fe abanaku tugambe ekito kyewanirangamu kiba ensi yakuvaako tokyewaniranga mubeera oli mu bulabe wenyumirizanga nnyo ku bantu b'okoze obubi okugenda ku poliisi okugenda mwerosi wankubadde oli w'amaanyi nga chairman olaba asiba mu lugabire ne wenyumirizanga nnyo okujja n'olaba akabaluwa nti tukwetaagako waliwo ensonga wano tukwetaagawo ku kitaawuluzi era tonyoomanga nti oyampitangaani toddaga mugamba yeyongereyo mu kkooti sooka ogendeyo kubanga kyekituufu mu banno naye kasaba tuuka nebagawo yotagambwako baba bajja oluusi bwe wayita emyaka bayinza okusalawo nga bo abamu bajja kwekolamu butamanya kubanga baba baleese obutamanya naye nga babukoze bagwe wabakaluubirira era nze mpulira nnyo atwagamba kale ogenda ompaabire talina gyoyinza kumpaabira nze nemanya nti alina bwakoma okutegeera tenubamanyi tibakyakabi ekyo tolina bwakabi bwamu obeera oli mu bulabe walabyeko abantu nga bakuba kanyama mu katale bakanyama bebasinga okufa amangu bakanyama bebasinga okufa amangu olwoba bamanyi nti tebakwatwako balina amaanyi buli ajja okuba takubya funfugo lino lya ttaka buli ajja aleeta musekuzo ow'embazi bamanyi nti tebafa kati amaanyi gali bulijjo g'oyina gamuleetera okulowooza nti nno gwe tofa ajja nakakumbi baku mutwe era bakanyama be balwanira wali abantu abangi bo bafa akuba Salomo akubya luyi yatoyina amaanyi agakiwulira mangu mpulidde akuba luyi baluyi ondabe wakanyama leeta buloka kati leka kwefuulanga kanyama ku kyalo tube beegendereza kubeera mu eggwanga lwe banaakola lwe bananyiiga bajja kujja n'ebisinga bikambwe gwe tomanyi nti nno waliwo emmundu ezitta ensolo nga bagikola nga yansolo emmundu y'ensolo size zino AK47 zo ziba zanjawulo nnene emmundu etta ensolo essasi we liyita ekituli weriyise oyinza n'okuvugiramu piki oyinza n'okuyisaawo piki kyekikuba esasi erimu ekyo olw'ensonga nti nsolo era ekyasobaza nti kiri kyokuba kyamaanyi
kati tokkiriza ng'omuntu okubeera anirule tokwatwako okwatwako amateeka tekuli eyo waggulu wokka naye newaffe koobeere n'abaana bo balina okuba nga balina gye bakuwaabira yes benazaala omuzadde asobya omuzadde asobya naye nga byasobeza temulina nebo bimugamba nemufa kisiiri oluusi nga bikwasa n'ensonyi naye abaana balina okuba nga balina gye baddukira waakiri nga bamanyiiwo ssenga waabwe nga gwe gwoyita mwannyoko gwotya naye tolina kubeera nti gwe kwe kugambwako buli muntu alina okuba nga alina gy'awaabirwa aze mascha teeka onobbaako gw'otiiririra olina okuba ne gwotya ate nawe mu mutima n'okiteekamu nti abantu abo gye bantutte ngenda kuwaayo ekitiibwa wadde mbasingako walolabyeko omuntu omukyala kati mwesobeza ne mukyalawo musowaganye oba naayita beewaabwe oba beewammwe baganda bo ye baayita balamu be awo ab'ensonga ze woomanyira omwami omusiru teyali tanatuuka kuwasa kwega kati oyise bano baŋŋambe ki ngalamire mu nkube ne bw'obeeranga gwe bayise muganda wo nga gwe omugulira empale naye nga ne bw'abanga ennyumba abeera mu yiyo bw'abanga mukyala wo gwe yeesize nga gwayise sooka omuwa ekitiibwa era owulirize otule mu nsonga ogusinge woza ogusinge oba gukole ki gukusinge naye togabugambe nakati mu bantu bonna oyise ono ono gw'oleese ye yalidde oyo kati omanya bumanya toyina mpisa omuntu ow'empisa omuntu yena bamuyitidde omanya nti oyo gyaddukidde ye gwalabye yakusobola kkiriza kakkana haji kuliko omupiira ate eno foomu gye twasituba tugende empola anti foomu wogenda ojja tetuddako Chelsea kankulagwa nti emuddako tebinnagwa aji nga nawage tebinnagwa fena ate waliwo eyagguse aji tebinnagwa naye nga mwadde manyi nti awo tuyitawo fe ebizibu bye tukola munate byangu bikulema fena mwatugizaawo twali tumanye ekimuga kigira naye bwe mwakubye equalize essanyu ndowooza endulu zaabuutikidde nagambye guno guwedde babatandise wulira muzaako Manchester banjayo omupiira Manchester banjayo omupiira Manchester mukwanjayo omupiira muzaako Chelsea ate oliddako era mulina Man City Chelsea ejjawa Chelsea ejjawa mmwe sife twakyadde munyonye Man City ne Liverpool return leg onawo olabaawo bwe musobola ogiraawo Man City Premier Man City banjayo omupiira naye si gye tuzzaako si gye muzzaako naye banjayo omupiira muddeko Chelsea Chelsea ngera gikubira ewaka wange ate Chelsea mujjamu bafunya nnyo ebibumba Chelsea oyo mujjamu kubuulira nno ngenda mwakuye Tottenham aji tuyatumanyi ate nga ne ggoolo eri gye baateba ate tebalina kuteebamu babaana bagusudde awo omwana akugwa ate baatutebyemu ne tukambuwala nnyo nga banyi baga nti enswera enkubeko omusala nkubiyeko ne gutoloka omanye enswera bakubira ddala bwe kutolokako bweti bw'oba omanyi ogirinnye ku mutwe tojjaako ne bwe kuzingako akawuuwo ate tiko tekaluma tomanyi nti nno omusoto okulwana nga gukubako akankira kyakulwanyisa gwagwagala otye ote omutwe gulume kubanga wano woolinnye gumanye amaanyi go bagammaze naye gumanyi nti bwe gukonakonako eno ensisi ejja n'ositula ne gugamba weebale taata neguluma Arsenal aji ekikopo mukyakiriko ate omuntu akulembedde ate ekikopo yakivaako oyagala kiwa olovuzi aji wafunye amaanyi alina maanyi agoluli aji
Aji lito alina maanya. Ate Salomo olaba point ezo bbiri ozigoba n'ozikulemu okusanga. Endabira ku timu yaffe Madrid bano bakyekya point n'olwana nazo nga buli lujja musajja agoba naawe n'ogoba. Obula empira emeka 10. Obula empira 10. Munaji kuba gyonna. Kyogamba sinaweza mpira 10 jengobye. Mwate mulinga mani mwe kati kuli mupira emeka 5 nga muwangu. Ne mwasiga mwinaje mutana samba. Lwaki muli eyo? Anti mwe mukuba nnyo. Tuli muswa umu. Mugende muli kawunti tebabanga babala bubi obonero bwa. Wonera fa mani. Ne tugakuba Everton. Sirwa leero. Sawa 5. Nkubirako. Mukyala we Everton. Tuli kifa bakyala kandabe wani. Oloza simwe mugenze we Everton. Choka ate swa kwa Everton. Amayino okulaba ekigendererwa kyayo. Ekigendererwa ky'abantu abo kikyabuze. Ate kati nyakuwulira Salomo emipira we gituuse. Ate Everton eri waka. Everton eri waka. Eri waka. Smart pick for jana abalwadde. Tumala okulaba obubonero eyimiridde tyankubuulira ekiddako. Yakuba Aston Villa. Allah. Everton eri mu kyamwenda. Erina obubonero bumeka 37. Kutyo manyi nti bwegugoba esibira eno mu kyamusanvu wali Brentford. Edda mu kyamusanvu anamukamu. Ebe ina bubonero 3. Eddeno waggulu. Kabana mukamu. Everton ina 37. Obone oba busatu. Ana gabana. Nategeka kuba maniyo. Kwafa tulina okuddayo wano eno. Ne waggulu mwagala siga nti wantu oba toyagalawo. Okay, mugenda mukuba. Mtwa kanda tuga mukuba. Okubani. Everton kanda yetu head wano eno. Yatukuba lulyo gwasembayo wali maliri. Nano maliri. Hey! Ngakizibu natuga aji omuntu ndokupiriko ogulaba tukwataawo ndaba musimbi gwe bakutaddemu bolooza gosamba muna bano bazala abuzala yi oika chawa bazala ati buliro gamba wali maliri wali batukuba ali bazina ne siuli odo gamba nitubakuba twakuba 2 mwena twakuba 2 mwena twakuba wayise emyaka 2 nga tobakuba aji tusaba government eyingire mu nsonga zino omuyindi abika yafiru omwana oba nyazaalawe mukambwe aji omuyindi mukambwe lwakuna nasanze omusajja eyo wa mukaaga nakutumira nnyo musibi wa kapapula nyinawe empakinze oba yandabye atya nakonkona Salomo ali atya konze gyali naye Salomo asinga okulya zaala najja esimu natandika okundaga endyaye woni yali akeekyenda oyo si zaala oyo si beti ozaala nsiba beti yasembeyo okulya emitwalo 17 era namuge Salomo tomumanyi kati oyo asiba zaala si beti fe tubeera mu beti namugambye Salomo tomumanyi omuwangula ndya zaala nzi bulikana kumanja muguwa ddala aji nasooka nengwa mu baleva kusenyawo ku lw'omukaaga yakamala okukuba eri goolo mu Champions League goals nogamba ono mukambwe ne mutuma win ne goolo 2 ne bamukuba sente omusolo negenda sente yajaide nengamba kansooka ennumba ekyosi nkola apiiru kati mukola apiiru nafuna odd foul nensoka nemuwako obukadde bwange obwo time wetu nga Chelsea kabali bampanye cash out yete bamutebera mu yakyendamu nga Chelsea kayabulako ne kagola akamwako kisira nga aji ngenda kuba nomumba kwa ngamba nno yanzo obutagujjayo bana lingula ba live nenga nedda nsikola cash out nezigenda awe tweza ziko kwera sawa nga bridge tundu
nga bakankuba miliyoni ya 12. Omanyoera no binyumya abantu ne basange baga n'ekivubo kyekyo kituyita basiru kati nengamba aji kankola apiru ya Madrid kankolage wanga kankola apiru ya Madrid ndabenga atembako kenkola ki kozi wagamba ne mama Jaden olumu tusiba akabala na ya akabala tusiba mu nyumba bala buli omaina wasirikide mama Jaden agala gaggawala kakati bana papa saka na katunulako naye ne Man City obusajja wagitwalidde muno gwe mukago ogwasooka gwe mukago ogwasooka ne bagulya ne bali omukaaga ne banja 37 85 ne banja lunaku lumu ne banja akakadde wano namu 8 ajiba ne bankube 5 zonna zirabe ezo asatu mu 5 zaffe zava kati eno kati ngende ku MTN olabe kweyatele bankuba 18 kati katugende ku MTN sente ze bazitwala nezange yazitwaliye mtonda bazitwala sirina ne nade nkoze nga nvudde ku bet namuvudde ko aje zona baziyase nezange bazitwala mu sirina bazitwala kyamanya funyedde empapula nade nachabe gwe nokulaba ka kusandi sente zisulako tonna mwezadde 10 nam blockinze kati wano eno MTN nasoka ne bampujje nya ne bazitwala zizi ne batwala 2 ugo mukaaga so bwe bacho aji nga bankubye miliyoni 3.2 ku weekend kali mama Jaden gomubalira gomugamba namugamba akwate bibye atunule muko musasi kisetu edda jenga atunatunda muko ina YouTube gwe namu abanyonyola bya mpira ye wasinga okubeera awo mwalonda mwejo aji ne bankuba nakungenzita naye YouTube yagigaba bampa naye kati akatana jasembyo gagabye mpira 10 risiti emu yennamu siza ye mugagganya tawa odanza ajisigaba ojmanya aja abantu befuna olani sweet dala agaba odd kati yagabye nakubayo jampeza message yakubiye yoko kati yampeza seta enebade Spain yeno de yakubiye simanyo oli owute ali bampala kola bwati ne kwese ne bandange tofuna kati jo yakubiye akende kumpereza message nasibye yagabye debote bawangudde naye yakutte VIP ye yembu yakutte yiye yakutte kamurage wajo yankubidde sweet dala akende kumpereza yakubiye munange kati aji February enanvudde mukapapula siga kudda musiba udamuddi March atabule nakumeka abiri mummeka 23 obumudde ennaku kutano ati mwezi gwenda lero mani utojiwe mpira siga siba aji mani ugo gaba golo aji bankubiye nnyo Everton egenda bateba bamba n'obusungu Everton eyo giraba egenda bateba teza balekera bulamu Everton egakba maniyo agolo sikuba tempuliro no wane tagenda gira mpola nja kwenza sweet dala yampereza koza bera kyengera tukakola interview weekend agenda kwogera kapapula anatuyimbira olimba luli omuyindi mbadde muse agenda byogera omukutu wagutadde waggulu ogwaki Salomo 256 wakyazizza omukyala wano aliwa omukyala nalyeko omukyala wano gwe wakyazizza ono yali ebweru owa India omanyi newasomeko ku comment Haji ze nasize gena mu comment ajo nwana kati ekyolese kyaki ajo nwana omuzadde yemala lwaki okola yemala lwaki okola mama wuli kati sweet dala jukira atunda emipiira kati onyamukutte singo ye yakubye bamwadde penalty mu dakiika 45 kita Vigo oyakubye oyo kati banabalala n'abawaji neeno tejakoze kati oli awe yewana nolwa yatuseyo gumu olwokuba tuseyo ulira ogumu gwatuseyo nti olukalala lubi ulira olabye nti olukalala lubi Rangers ticket eyokubiri yagikubye
ne super singo yange yo nadde ku kituufu singo ezo no tezitera kunkuba zirwawo kunkuba pira kumugo tambulira ddala bulungi atenga audience tufumu nga bola ba mitwale biri mu kanana mu kasambu wenzike nnyo koma kugumu kakaga naye nga osuzo tya Shalom obulamu bugamba omupiira gumu ebiseera ebisinga buli muntu abaguma ate gwade ne kuganye babadde na penalty teriyo weekend muntu nga wakyeta manyiyo ogumu by the way kanyize na timu eri Denmark eri mu kyakubiri jana jiwadde omwana mana ngempa omupiira ne mugala najikutemwa nange natali ku milioni bwange bwadenga buna era nempa yadi ya audit okuita milioni ennyo obu milioni gwe Shalom yiga empisa ezo milioni nyazo yogera ngo buyito obu milioni abantu bakolamu nedduuka nga lisuubuza milioni nya okay ezo sente nyingi nnyo nze abagala sipapa sigaba onena bagambye PDM omuntu awandiika empapula zenkana okufuna akakadde omanya akakadde okafuna bagayo yafuna PDM ku kyalo bamuyozayoza golo oli ku milioni nyoza nnyo nze sofuna timu nga buli muntu buli kakunga nkuwa timu ngejja kuwa sente nga yokka katojjukira tonyinga ekyali mu Premier League nasibanga lutoni yokka just kuteebamu ngeteeka okuteeba yokka naye ne Man City teyeewaana yagugobedde ku mukisa obusajja bo bwamuseetudde omupiira yakuba ekibaliya bwamuseetudde era okukowa kwe yakooye eggulo banne yakooye Alandi mwamukola ki bamanya bamutegeera kiki bamanya akagulu kasoosaayo mulagazaako kawujja bakyamukkiriza kubuuka ku kigere kimu nabye musajjawo yo Kalezi jo yafudde kyakoze ba defender eno timu kati yabafudde bize kakati eyo timu egenda okukwata Chelsea egifuula omwana akubye atwick gwe Kasola ate nga akubye Chelsea naye n'omukuba anti Kasola nga mukubye nomanya nti nkubye abanene ab'omuddiringano awo nga tumanya ekikopo kimuyiseewo kubanga nja kuba nsigaza Man City Liverpool ye mufu ndamulabye eggulo omupiira gwamutagazizza ne yankubizza sente niyagugobye twali mutumye goolemu naye okugifunda yasoose era omwana ate kati waliwo yamukutte mu live in plan nemuga ajja kujjayo nga odimuga teekako nayiwa kaataano yange boy tomanyi kyonkole tukanga nze ndi maziga nga yalidde kanya Crystal Palace ndakiika y'ensanvu awo ne Crystal Palace yo banne emipiira gy'eggulu omusajja oyo yampa ssente aji bwebukeeredde olunaku lwajjo simanyi oba abirabye oba abitegedde soke nkuzanyire ka video kano aji olomanye mbu tusimbudde twaniriza abantu nabo batwanirize video kano aji wakalabye kano manja kateekayo akowe Jambia mu ggwanga Uganda omuli security obutemu nga bweyongedde obubbi ne mu Uganda ebintu ebimu omanya bimanyi mu Uganda buli kintu kiina sizoni yaakyo nomanya nti kati sizoni yakyo emisana tukukupaaka abo bajja kupaaka mu Uganda simanyi kigendera kyawe naye za Uganda ndaba bintu tuba ne sizoni ey'ebijambiya nga weere ne tubawo sizoni nga yakutta bakazi nebawo sizoni baga yakwokya masomero nga kyekiriwo nebawo ekiseera nga bookya butale nebawo sizoni nga basengula bantu ku ttaka kati sizoni iyo yazze yawa Jambia misana tuku yagijjeyo panga kyokka ng'abantu nabyewo abadde beesa omwesaawo banywa buugi bwabwe ngawe Jambia yeekalakaasa kati ze simanyi baayiseewo okudduka enduulu ng'evuze badde balina ejjambiya nga si mmundu banditidde enduulu ng'evuze musobola okudduka ne mutuukawo aji
agalula bwakyo ejjambiya anyasa omwetanta kati njaga kubuulya kye bayita ekibuga wakati endulu nga yavuze tosobola kivaamu. Endulu nga yavuze emisana mu Kampala mb'oyinza okgenda ng'olagawo ku kalipagano ka buli bidduka bino biki tolina gy'olaga. Ababodaboda bagoberera wa mundu huyo bw'atoowa ejjambiya. Tuza tugenda bana ababadde abaddala nibeka nabo bali involved mu ekyo ekintu. Basobola obutaba naye simanyi bukuumi bantu abo bwe babadde nabo n'obugumu gye babujja. Ow'ejjambiya asobola okulumba amaka naye mu kibuga wakati kati emmotoka ndabiramu ntambula emmotoka ntambula njira okinzo omwana averi n'asika oluggi n'akutema ejjambiya bayiwako amagi kuki tumanyi nti n'abaana bakuba eggi baliteeka mu kabakuli n'aliteekawo n'ayiwa ku ndabirwamu y'omu maaso nga nvuga wipa tegenda nga kuliko eggi likwata nnyo kabaga kadongo oli sirias basi kimanyi ekyo nti babbisa ggi kasa bayiwako eggi ogenda ojja wipa natulaba muluko olina gikuba kigo jukira liba ligize wati ekya yero tolabayo ate wipa tesiimuula wayipa tegenda ye wayipa ne bw'okola oti eremera wamu ne agindayiranga nti alla nfa naawe njikukuba ate oba olaba kiri kyabakoze n'entiisa gy'ofunye gyagikuba kigo bakubuuza olowooza twali tetukukwate ogubbi gwe gujja obadde kati obadde olinyaaki oddukanya olowooza tetukukwate taata basonyiwe kale tuwe tugende sebo ne jiji eriri mbadde sikamanyako eggi nze bujja mpulira ekyeggi nga wakyo nga simanyi likola litya bayiwa ku ndabiramu ya maaso ekwatira wamu ate oba tokyala bali balikoze ekizikiza. Mwami Salomo Mungu yakuuma ebintu bingi bye tuyitamu tolina bw'ogambya bantu bateega abantu ku geeti nti ababbi bayinza okuleka eri yonna ne bakulinda woosula obeera wakakuba pipi asikaali akulewo oddamu ki ne Katonda osaba busabi bintiisa manyi wembirowoozaako naye sinnafundira ku njogera y'ono omwami gwadde basikako ensawo yabaddemu ki tetunnamanya tetunnawulira ku ndogera simanyi oba ejjambiya yamutuuseeko kuba nabyo omusajja atwala ejjambiya oba yamutemye niba amanyi gabuzizo nga bwakwasa omutoko najjako mujje emisana tuku obudde weebuti naye mpulidde poliisi ga yabakutte yakutteko 3 babatulage mpulidde ono omukyalo ono ye Kawala yali waffe emikyana amugjayo Kawala agambye mbu babakutte 3 boogere bannaabwe babatuwe anti abantu batandika kati olaba kebagobya abatembeyi ku kkubo bano bali ku mweso balaba kati waliwo ayinza okujja n'agamba nti nno obubbi bweyongedde baddeko bannange nabali musikako musiraamu ambadde enkofira obusiraamu ate ono yagimubbiko nabadde wakubiri aleka yamutemye ate ono owookubiri abadde atwala ate yabadde waawa yadde ataasa bonna bebamu ate nga abadde nga ataasa bali bakuseeko essimu ng'ababbi omuyeye gwabagenda bakuba endulu baba banne abaabulirayo amubbi wuuyo baba bamutwala era tobagenderangako oli bagenderako bajja kukubbirayo ndabyekwana abadde ataasa munnaabwe anti yamuseeko ensawo adduka agende bana musajja atunga tamanyi laba kyokka musajja musiramu wuyo laba amakibbi mubbi era ono yadde abika yamutemye ne sinnamanya ensawo yabaddemu ki naye lwaki bikolebwa bakajja abantu ku kkubo era kati bwewulya ku maradio ne TV ababeerako bagamba abaana bano be mwajje ku nguudo tebagenda kuleeta obubbi mu nsi naye bukolyo balina bungi ssebo bayinza okukera ne bagamba nti obubbi bweyongedde be bagoba ku makubo tebalina bebakolya bakomewo kekayimba
Bobwanyika yayimba IT awo ku kubo wakolera wajja ne butoto nawerera ne Dwight ndakuze wamulabako yasimuka bwe butayimba obwo bwowulira akayimba ako bakagenze kuyimba kololo mu NRM ne bamujeyoga na bujisimu Dwight nasaako ku mutabani we Jindi wali bayitawo Jeza musajja mukulu nangazi ndi mutabani wa Dwight tawe nabanya nti Dwight se omusajja mukulu neto mulabeera nakaviri kano katikagirako nino omwana yali ali mu myaka 37 kyekitu akatata ye muto yanga yazalira ddala kadwa chawize emyaka enkaaga gwe kimukuyisa nti muvubuka byakola ne buno bwayambala bammanyi byakola goloza muto ninga musajja mukulu aliyo obukulu alina abubuuka muzeeyi anti kati aji buli omuntu akola ekintu n'alowooza nti mukulu oba n'olowooza nti kyakoze mukulu naye n'akola ekintu ne weewuunya anti kati gw'obyo otabyawula nakugamba okukaddiwa kwa buwaze naye okukula kwa kyeyagalire okukaddiwa kizikompawuzala ebyafu tukaddiwa kyabuwaze naye okukula kyakyeyagalire kavidio kanajwa omuntu asookola ebyekita emyaka gyonna n'atakula era naafa nga takuze njawulira kavidio kano aka omukyala Prima abadde ku live ng'amaze okukola okusobola buliri abana bagenda beera watata waabwe paka. They will be only seeing me for lunch, for dinners, for dates, and maybe sleepovers. Abana bagenda kubeera watata they have to be in their dad's home, not in my home. Yawasizza mwasitegerire ekyo kyekiwedde so sikyalina mwana amenya antawaanya attention yena egenda kudda ku baby guys baby ye mwami we n'omupya esegera nga nange bwe mutegeerera and everything is gonna be gomete and good. So mwabagamba Prima no obulamu bwaffe tetubulivinga mu bannange obwo bwotaba mu busiiwuka mu nnaku bbiri bulina okugirako good intentions, bulina okugirako a man who's chalanting, bulina okugirako a man who's open-minded, omusajja atali dictator. Me, I don't deal with dictators. Osegedde, a man who's not gonna be mad when other people are happy. Haji lwaki obukyawe buluma Prima omuwulidde n'avuma n'empeta yaffe mbwegenda siiwuuka kati ekyempeta bali naye bali mu kutukuza bufumbo bwabwe neka bakoze neka Jostede ne Hindu etata nsiza Prima muto wange akulike okutuuka ku ekyo n'akakyala ke kakulike okubeera nga batongozza ebbeeyi y'empeta si y'ensonga omutima gwo singa kyokola kiri mu mutima gwo nga munno ogenda mumwagala nebyeweeyamya bituukiza y'ensonga si bbeeyi ya mpeta niya mugwe kati empeta nze sigimanyangako nti omuwendo gw'empeta mbu gwe gukola obufumbo Prima yagamba empeta nsiiwufu kajja kusiiwuuka baalidde n'omukyembe omuceere gukyaliwo si nsonga eyinza n'oggwa ate ffe mu busiraamu n'empeta si nsonga era sibagikuteeka nako mwe mba mwagadde obyeteekako gwe musiraamu olaba y'empeta mama temba na mpeta kakati empeta gyayogerako ndowooza ye lwakuba ndowooza wanzikiriza oba ndala simanyi ddiini ya mukyala n'empeta si y'ensonga ebbeeyi y'empeta si yekola obufumbo mmwe okwagana kwammwe n'okusalawo kwammwe mu mutima nga kyemuli mu kwegamba mu kwesuubiza kyemugenda okukola bwe bufumbo ani kati mukyala Prima mpulidde agamba alina bebi we yafumbirwa ate obujja bwaki nga yafumbirwa sisuubira nti bujja kakyalina obusungu n'ekirala kyensinga okulaba ennaku zino mu bufumbo abantu balekerawo okweyisaako teriyo bagamba mujjawo kabugo kakadde tekagwamu nsekere bw'obanga ofunye munno omulala biri ne bigaana buli omu n'afuna omulala muleke kusigala nga ate mweyisanga abaagalana muleke kulumya bannammwe bapya be mufunye mitima mwayawukana byaggwa nze kazibwe
ne bwe bakugwe kwe kugenda okuyitira obugagga simanyi olunaku lwe nnyinza kuba kusisinkanya okujja nga tuli mu kuziika ng'oleese mwanawo oba kibanga mukolo gwonna omulala naye gino emikolo nga tuli mu bivulu tuli mu biki ebisaana ffe ababiri simanyi bwe ndeeta mukyala gwe nayina yetabe mu kintu ekyo nga ne mukyala we gwe nnyina aliwa kubanga singa naye aleeta omwami we kuba naye aba yayinayo boyfriend gwasobola okuba mwenje enteekateeka nga mwali nkirabanga ekyo bwe kiba si kya butamanya kya bujoozi kusobola okuba obutamanya kw'abaana abavubuka abato bonna bakyali bato oba obujoozi ekyo kintu tekikoleka sina kya buntu siga nti bawalagane ne buli omu abeere gy'ali akola emirimu gye buli omu asabire munne ebyamu ne bitambule bulungi kubanga maama w'abaanawo bw'abanga ayawukanye naawe bwe bimutambulira obulungi nawe libassanyu lyo n'atasiwuuka nawe bbaawo yali omusajjawo bwe mwawukana musabire ebintu ebitambule bulungi akolere abaana bammwe naye si kujja buli kaseera nga mulinga ababeere wamu buli kaseera mukazi we atudde wali nti ate nawe tuulako wano nabalabako nga mukyala pulima akutte kafaani ku siteegi awadde ne kuno yeewujjeko ebintu ebyo ebyekyana ekito wankubadde abantu basereebu ne bakimanye nti enkula ya bulijjo twakulanga abalala entegeera yaffe efaanana ey'abalala obulamu obujjo tubutambuze ng'obw'abalala ekyo si bya buntu era nakirabako kolumu bakyali kivulu kyakyo bakyamwami Kenzo kyali ki Kenzo kyali kivulu kye ali ne mwami amuza bazinamu kaawo nabalinga bali wali ngamba Katonda wange tikisoboka munono goli naye wankubadde asiriikira naye oba olina kyoli mu kumulaga nti budde bonna muyinza n'okuba bamulabagana ng'omanyi munno ng'ayimiridde awo nono ayimiridde awo ng'agamba bba wange oli amumanyi nanga mmanyi naye nga muli awo kale amanyi omanya nti yakita mwasa akunyumya ku kyamwana nze nabiraba awo nga babikola nasooka kulaba press conference ngamba banna oba okumanya kwange kunafu bannyina buba aka goli conservative banabedda akaffe no salombo banga weerowoozaako bituufu n'omukazi aliwo obanga weerowoozaako ng'omuntu lowooza ne ku munno gw'ofunye bw'awulira omukwano nakugamba gutegeeza kwefiiriza ky'oyagala n'okireka ku lwa munno omukwano ekyo badde oyagala naye n'ogamba nkirese olwa munnange kijja muyisa bubi sinza kuddya mukyala gwe nayina nga mbuno atudde wano n'omupya atudde wano ate neewunya n'abasajja be baba baafuna booli omusajja atazze ye abaalaba atya vidiyo ezo ono omupya oli ewase yali mukazi wange ye bw'abeera eri ye aba alowooza munange content owaawa content mwami Salomu takujjangako okumanya nti oli taata takujjanga okumanya nti oli musajja mufumbo takujjanga okumanya nti okuze abantu abakulu beeyisa batya olina okumanya nti omuntu yeeyisa atya tokyalikaana olina okumanya okubeera noga kino mukyala wange anaakiraba atya olaba abayimbi ffe bwe mutende effujjo nze ndabye vidiyo z'abayimbi abavubuka bafuna bayita video vixen bazanya nga bakola ebintu ng'ebyomukwano walabeko nga mukisinga ku mimwa nesole kyandinyumya okusinga naye olina okulowooza ku munno gw'olesa ewaka kinamuyisa kityasinga akirabye wankubadde okola content kati nze okuviira ddala ku nteekateeka nga njiraba wali bakola press conference namanya nti bajja kuwunzikira eno wakiraba from the start mukyala pulima si mukyala ali obubi atambuza emirimu gye ne mwami Jostide tambuza emirimu gyo ekibagatta kibeere baana buli omu atambuza obufumbo bwe bwe yafuna muleke kulumya bannammwe bwe mwafuna abapya omutima okulaganga bali mu bintu ebyokuzanyirira kuba tolina bwe wasa mukazi wo ng'ate omufudde kazanyirize naye ekya mwami Jostide mukyalawo mujje mu bino bwoba oyagala owangaale naye kakyalako kato kakazi kalungi kati bikajjeemu kaleke yiwaka kafumbe nalabye kayimba namu ebyokuyimba bimujjeemu akola emirimu emirala gwe yimba
mutandikirewo bizinensi endala. Pulima yampadde ebyange akuba nti munyaga senga tuddamu okubyogerako atajja kulumba ate Hindu. Fa baagira ndo ajja kuvumamu ate. Siwagira Hindu. Nomumanya simumanyi simulabanga. Nze nkamanyi kakyala kalungi kakwano kange. Mukyala Pulima. Katoka fana mukyala wange. Kye kikanja kazi. Beba muku bakyala ba Pulana. Era byakolawo byaleeta abantu. Naye wakubadde bireeta abantu. Wakubadde bireeta abantu. Byatambuza sho. Byatambuza sho bulungi. Naye wakubadde bibaleeta. Teki obulamu bw'ensi mu bufuule nti tutambulanga abalala. Wadoli serebu. Wadoli serebu. Nebitambulanga abalala leka kwejja mu mbeera yaabwe. Temwejja mu mbeera yaabwe. Mukyala Pulima sookola emirimu jenga tegiri mu Josted. Negitambula bulungi. Ne Josted asookola emirimu jenga tegiri mu Pulima. Bonna bakolera baana baabwe. Buli omu nalekera munno obulamu bwe ne butambula buki bulungi. Ne abayimbi batandikidde ddala okukola obufumbo bwabwe ng'obwo ekintu ky'okuzanyazanya biringa ebyokuzanyirira. Amawulire ganaatukomya. Tuleesa amawulire mu bufumbo. Tuli ku press conference simanyi ono atudde wano ate ne yali mukyala wange ajje ayogereko eri abantu ate kitya. Ebyo mukyalawo yali mukyalawo okujja okwogerako eri abantu okujjako nga mukola ng'omwana wammwe atikkiddwa kaŋŋambe. Waliwo ekibagasse oba akoze mukoleddeyo ka birthday. Ba birthday omwana atikkiddwa. Graduation mbadde nga wabanye ku birthday so okwayo ka speech. Birthday myaka 18. Ogwo mukolo teguleeta bombi. Ogwo teguleeta bombi. Anti waliwo kibata co-parenting. Bobo oyagala okukola ebintu by'osala omwo totomereganya bantu. Bobo oyina obusobozi ng'olina omwana wo ng'ali waka mukyala wo nga yamukuzizza kaŋŋambe Mama Jaden naye nga si yamuzaala. Mama Jaden asobola okukolera omwana wo oyo ka birthday party. N'oli asobola okukola akake era omwana we n'omumutwalira. Si kuddya bakyala bombi bajje mbu bakole birthday mu nga batudde awo. Awo wava emitawaana. Omukolo nkugambye ogubagatta guli omukolo gumu ng'omwana yatikkiddwa ng'ate oli yamuzaala. Ogwokubiri obanga afumbirwa. Kyokka ng'omukyalo oyo alina okujja mu maka guno afumbize omwana we. Gy'emikolo ebiri gye tuyinza ebiri. Egibagatta. Omulala gwa kufa. Singa aba afudde. Kuba binene. Ne ebyo by'okuwoza amazaalibwa g'omwana badde ono yamukuza so mukolya kapate ewaka. Bekaggwa. N'oli n'amukusaba mumuweereza amutwale ku woteeri naye amukolerenga maama kuba wano tewakyali wuwe. Waliwo omuntu omu. Taligitira awo simawe wuli mu lukubo wuli ayise mu kisenge ky'emmanju agusa emiryango nedda. Nanya bisenga akyabigamba temwasenga. Wano waliwo nannyiniwo kati abeerawo. Nemwe ebintu mubifuulidde ddala byakuzanyirira simanya omusajja yali bbawo ono ali wali banyumyamu ate si bituufu. Byakyana kito bya butamanya. Kane mukyala Pulima kye musaba akimanye nti oyo kati yamukoledde yes kivulu kya Josted bw'aba amanyi nti nno omukyalo we balina kye bakkanya kyamubanja akimusasule. Obuli azaamanya si bulungi. Naye n'omukyala bw'aba amanyi nti nno alumba bulumbi asonyiwe kwegamba aleke taata w'abaana be. Kubanga buli Josted lwakkakana baana bo be bafiirwa. Buli olaba omukkakanya baana bo be bafiirwa bakolerera baana baabwe. Naye ng'ekyo kyava ku muganda wange Josted okuddira abakyala babiri okubafuula balina kubeera awo oba promote yateeka ekivulu yakibala Abitex. Abitex si musiru musajja mugezi ate musajja mukulu. Topozinga yogera tuwulira Flavia ajja kugula topozinga kale pozinga byazi olaga wakati tugenda wa Besigye tugasala Dr. Besigye tuno bayo bampise dda bankubidde essimu entongole ogenda bayo kale tugala kwegwako wasiibye lwaki oli mulwadde oli mu mbeera zammwe z'abakyala
Flavia. Kale ngenda nayo kiraba entumbo y'abagowa. Naye entumbo yamyuka nnyo. Entumbo y'abagowa. Aje tuga kusabira Dr. Besigye. N'abasibe bonna abasibwa. Nabiddeko muri Rubaga. Rubaga. Nawoza yenko is that way to go? Kusaba Katonda si Katonda yenna nyini buyinza yenna nyini mbeera yenna nyini bintu byonna embeera yonna gye tulaba tugezaako bugeza yateeka mu nkola lwaki tulumba bana aba musima twaga banne kati kikikyo Katonda amenya amakomera amina yamenye ya Paulo ne Sira bwasalawo nti Dr. Kana afuluma olwalira afuluma Katonda ng'asazeewo yakyusa emitima gy'abantu nagigonza basalawo nti leero kati okusaba si kibi tokyogeranga nako okusaba kyekisinga amaanyi tetugeba nange onaku yalo tusabidde Dr. Besigye nene gavumenti emanyi okuyayana kw'abantu ebasumulule ebate political prisoners ebaleke ebate naddala batalina misango kwenya kyali yamadaada kyali mulwadde nenkyalirako no Olivia Rutaya nagayo ne mulaba weekend ewedde okali gumite koka gumu oba bakakola ki ekyakagomya kanyinaza kuba ne kagumu kiringa bana akastot osuko bakuba anti ngaguba kati baguba kati Olivia Rutaya guba namulako kawo yali ali study nnyo mpola mpola aji omuzadde ani aji oli muzadde musajja munno ani musaasizi ono yasso omwana poliisi yamugombyemu obwana ngamba aji oli muzadde ensi yonna era nafunye message nga 10 by the way aji ngaba ng'atwagala aji atwe ku perspective ye nemga tukala kumanga atoza muleta ka emergency kwanza aji yampalwa Monday ngaba bajja bagala kuleta ate gwe nsinga okuwa wanza wansima aji ompabuli Monday abala batoba nange ne bangamba maga tujja jogera ku Monday aji omuzadde ono yakwatibwa abamu bagamba mu public bagumusalira abamu bamuwolereza yakwesa busungu ng'omuzadde abamu bagamba bali muzadde nakye yandikoze ekyokutta omwana kiri mu comment section omuzadde yandikoze atya buli muzadde nakye yandikoze olw'obusungu yandisse omwana gwasanze n'omwana mbuti agenderera kumutta naye mbu obusungu bwamusukkako ate bwali busungu butemu wanji obwo si busungu butemu Mwami Salomo omuntu gwe bagamba nti afunye obusungu n'akola kyateetegekedde ye muntu akuba omuntu ebikonde 2 n'afa namusindika n'agwa n'ogamba bambi oba namusindika n'agwa bubi naye toyinza kukuba mwana n'omusibira mu nju omwana ataliwo n'omusibira mu nju yo n'omusiba emigwa n'okuba okumala babaga yamukubira okumala hours 2 tosobola kubanga okya baneiba batandika batyo okuba amayinja ku bbaati n'okwasa endabirwamu z'enju ng'era gwe tonneddako kigamba nti kyenkola kikyamu obwo bwali butemu omuntu asobola okutta omuntu mu butanwa kuba abantu banyiiga obusungu Mwami Salomo okunyiiga kya buntu naye okwerowoozaamu nakyo kya buntu obusungu kyekinaava mu busungu obwo ali omusajja yattawubya omwana w'abende tosobola kukubira mwana kebezibeere eddakiika 2 ng'okyabuyita busungu oba oli mu kutemula kazibeere 10 omuntu asse mu butanwa asobola okusindika omuntu n'agwa bubi asobola mukuba atamanyi bulwadde oba oluyi oba ekikonde kimu n'afa oyo aba asse tategedde olw'obusungu naye omuntu nze kasaakubira omuntu obudde obuwanvu n'atuuka n'omusiba kubanga bali bakuga nti yamukuba n'asirika n'agamba kino kiri mu kwekoza alimba ng'ate bamenya ennyumba ne bayingira banneiba lwaki yefudda ne poliisi ekwate banneiba abo aji n'ekiraba banneiba abo omuntu ayinza kukubira muntu ssaawa ziwera 2 nga weemuli nga tonnagenda ku poliisi ng'okasuka mayinji poliisi ebakwate nabo banneiba abo si mu bubi naye poliisi ekwate banneiba abo terina kyebakwatira lwaki tebamenya tebaabiriimu ebintu byabwe mu kirungi eyasse baamufunye kyokka ekinyuma ye musaasizi nze kyenjagala bamulamuze busungu naye aji muswawo mu muno musaasizi
bamulamuze busungu. Kituzaawo kino okwawukana kw'abazadde kikoseza ddala abaana twakirabye. Maama baali baayawukana n'omwami. Maama akoze na interview ne Shamimu. Abantu gye baakubiyemu ebituli. Maama waani? Maama w'omuwala w'omulenzi? Maama w'omugenzi. Maama nze wenabidde nange eyo interview najeko nange bamukubiyemu ebituli. Nze wenagikubiddemu ebituli omwana bamutta ssaawa mmeka? Kuba akulaga nti amawulire gantuukako essaawa 5 ez'ekiro. Omwana gw'okola naye nga bw'ogamba nga mubeera Ntebe, tebabeera ku lw'Entebe eno. Gwe nonnyuka omwana gwoga nti yadde mu kisaawe Nakivubo ayageka ngende enkomawo noggalawo n'ogenda ne bakubira ku ttani. Kitegeeza bulijjo omwana atambula aba yakuva mu ngalo. Omwana ye abadde atambula. Nawulidde njogera ye kitegeeza omulenzi abadde atambula. Kwate zinza kwera gwe wazze naye mu ttawuni ate omuleka otya. Wasinga nawuliddewo nga maama agamba nasigadde nnoonya omwana naye agenda nze ne ŋŋenda. Kitegeeza bulijjo omuleka n'agenda. Ate nempulyako ne ku njogera y'omusomesa oba nnyini ssomero gye baali basomera nga kikulagawo nti omwana omugenzi manya abazadde abakazi abalenzi babalema nnyo nga bavubuse oba lwaki batuwe beetu babalema. Kati omwana yali yamulaga alabika omukwano mungi mu kukula n'amulemalemamu. Naye ebyo byonna nga biri awakubadde omuzadde omukazi nga omwana abadde yamukaluubiriramu tekiwa beetu oli kutta. Waliwo ebigambibwa Ajimba omwana ono guno ogwamuviddeko okufa gubadde mulungi nga gwakusatu. Baatulako ne mateeka. Ne giba 7 nga bamugamba lekera ava ku mwala wange. Ne giba 7 tewaliwo kikulagira kutta. Kubanga akuba omubbi akuyingiridde nti nono engeri gy'abadde azze n'ejjambiya. Tewaliwo kawaayiro konna kweyitamu kuwolereza musajja oyo yasse mwana. Yasobola amuwolereza era nze kinnuma okubanga yatta omwana mu bulumi n'omusiba n'amusiba. Teri ataavubukako omwana ku myaka egyo 18 jakwana tena twagirimu ataavubuka ate egyo emyaka misiru. Buli kye bagamba ekituufu olabanga ekikyamu. Annemesa. Buli muntu akusinga obukulu olabanga atategeera omukadde. Senior sex bampa nnyo zisasupe nga banzizeewa kane nga nda abankotogera bannemedde nga oba mwagala nsano bbireko bisoma. Egyo emyaka toyinza kunenya mwana kuyingira mu nju tategeera. Egyo emyaka mizibu nnyo simanyi Katonda bwe yagiteekamu. Adolescence stage. Tula omusajja mukulu yayingira mu maka g'omusajja. Nga omusajja mukulu alinamu n'obuviivivi. Nga Frank Antambi nga mukulu. Abulinamu obuviivivi. Frank Antambi Frank Antambi nkutumiddeko tusoose mu sports. N'osanga omusajja mukulu nga Frank Antambi ng'ayingidde mu maka g'omusajja munno. Gwe tobawulirangako ne bamukwatira omusajja n'omugambe ewantu gy'otaazimba gy'otasasula nju ononyeeyo. TikTok gwe naabe ennaku ezo wiiki ewedde baye 7 amasavu bamukwatira mu nnyumba y'omusajja. Kyokka nga kyendi mu kukulaga omusajja yakozeseza obusungu bungi ne bumulema okufuga naye era mutemu. Eyo ebadde enkola ye kwegamba alimu ekitali kituufu. Tekyamusukkako ekirala omuntu ng'ayinamu ak'obuntu neyibo omukuba ejjinja ku bbaati bwa pa okirekeraawo. Omuntu alina ak'obuntu agamba ndabika ndi mukola kikyamu. Olimuka humanity kali ak'obuntu. Ekyateriyo obusungu buntuukako kuddira nnyumba n'engisiba n'esibiramu omwana atali wange. Ekyo kyokka nakyo kyabutategeera. Wankubadde musanzeemu siyinza bwe mba mbasanzeemu bombi mbaggaliramu. Era atakuba owuwe bayiwe teyamukuba. Yali olw'okuba bombi yabasangamu yali alina okusiba enju yali tayingira. Yali asiba enju n'agenda ku poliisi. Wuno anne twateesa dda naye tawulira wunyera musanze ogwokusatu. Omwana yabadde aweza emyaka 18 ng'avunaanwa mu mateeka ga kintu kikulu trespass. Omwana ne bandimusibyemu emyezi 3. Obottanza bazadde be. Ono muntu mukulu myaka 18 atwalibwa ddala mu kkomera ery'abantu abakulu oba Kigo oba Luzira oba Kitalya ng'avunaanwa trespass. Kuyingira mu nju etali yiyo
avuddeyo oluusi yesseeko nituyinza kuyingira n'osibiramu munju omwana ataliwo neze ng'omusajja oba teyali yekka mu nnyumba aja omuvubuka aba n'amaanyi n'omusiba emikono n'ogizza eri n'okola ki mbu yamusanze wansi wa kitanda gwe toyambaga nti ekyekango tekimanya muzira olaba wano abaana be benkana akusange mu nju ye gwesale omutofuluma era naye bakusanga wansi wa kitanda oli ku mukazi we bakusanga wansi bw'omwegairi baneesaasira simanyi kimbaddeko basaaga olongola bona asemero nga balimu kale galamira agamba omwana akuba omusajja ono mboka ekuyitako abagwe atwagala stories zaffe zetumya zino ezaffe ez'ensi najumiryako story eyo kasuku ekyangoba emakingi nze saagala kifo ky'emakingi nonga obeera makingi mba sikwagala mba sikwesiga bakuleeta misinde munnange nga ngenda okukola ebyo bye nakola nga nkyakola mu tawuni nkyeryamu ensimbi ngenda mu logi y'emakingi kumba ababbi omuwala yeekobana n'abavubuka ababbi yagamba mbwagala kumbe tagaddeewo azaawo majenjeere ekyakiri wansi wa kitanda kati gwoba otuuse totuuka yakeera wansi wa kitanda akutuukiza akunyweza ati bwakunywegera bwakunyweza kujjamu mpale gisuula wansi wagisuula ng'oli agisika ng'atandika occekera kaakati gw'oli ku buliri ogudde bwotyo ogalamidde bwoti saa munnaye tetwekebeza kateka akapiira bakakutaddeko oba akayingira bwotyo enyingira nga 3 oluggi yono mukyala wange ngakuba oluggi akuba oluggi n'omukitanda ng'avuddeyo omu ng'alina essimu bw'ati bujoka gwali ku mukazi wange nagamba va ku mukazi wange tebandikodinga omu avudde ansi w'ekitanda nkutte abalala 3 bazze mu ruumu nkankanyawo aji bannange esimu jamu kirawudi ga ku mobile money weereza kati sente nonyiga kanteekemu musome namba teekamu pini banjako mobile money yali ku simu ne bazitwala nenjamu iCloud mu simu yange sikakiddwa nga tebankubye nayo ne bagitwala nayo simu ne bagitwala aje nga nerabidde mbu nabaddeko n'akapiira nadduka kiwalazima okutuuka adi nali mbeera ekisaasi nga kweka kumakya nzuuka kumakya nga akapiira kwekali nga kwakwatidde kuli nzuuka okunaaba bwenti mama jeje wabimunyumizaako naye sinamufuna namba kati bwe mwamala wabimunyumiza ng'omufunye aje ekyekango kyagenda wano manyi te emboozi bagiwulidde ku buko nali nkyali byali byadda nali campus kati obudde obwo ng'osulawo kati covid waggwa nga mbasida kwostero kampangise nasaa kudda kwostero mpangisa naye aji neekanga nadduka okuva emakinje nga kondomu endiko nga simanyi mbu kwendiko ng'olose bakulekedde ezikutuusa bampa 2,000 simbagitutte sente bazitutte nga ne video wange babulina bankwata nga ndi bwere nyo bakyabulina era nava nenjogera ne mbagamba eggwanga bwe najja mu kamera ne mbagamba abantu bangi alina ebifaani byange ebyobusegu ne video bwange naye senga bifulumye gyebiri mba mmanyi omuntu abitadde kubabba obutambi bwange gyebuli aji siswa bwegaana tebatuteerayo nga balindeko kati bakulinda ofunye kaadi nga weesimbyewo ekisiibo kiggwe abaleme butabuleke aji nzuka kumakya okunaaba nga kondomu yakwatidde kuli kati ekyekange ekyo ekyekango n'emyaka era gye walimu era ebyo gibikola bano bakayingira university era baba bato naye nze neewunya nnyo omuntu awolereza omwami oyo kubanga omuntu asobola okutta omuntu mu butanula obusungu naye nga omukubi oluyi lumu oba omukubyemu embooko 2 naye gwe n'okubira essaawa neewera ng'okyalimu ku omuntu n'atuuka n'asirika ng'okyakuba obwo buba butemu abantu bo tebaawula obwo butemu bukuba na mutima ekirala omuntu okujja nti nno azannya n'abaana bo abaana tubaboneeza n'obbabuulirira naye tetuteekawo mbeera ya bukambwe eraga nti osobola n'okutta omuntu ne ku mukazi wange sosobola kutta muntu nze
Mbumusanze ne mukazi wange. Bangamba njogeza buto nakyogera. Sisobola naawe nze sinza kubonyabonya bulamu bwange lwa mukazi. Nze n'omuntu ayagadde mukazi wange naye mbasanga si kuba muntu gwe nsanze ku mukazi wange. Omukazi gwe nkulekera. Nze kaso omukazi akkiriza bulungi n'atambula n'agenda. Nanto lyo aja bagamba mu comment section mbu muzadde nnakye yandikoze ku mwana we gwaweeredde kuba amukuziza nga single father maama yanoba. Ffenna tubakuzizza. Kati obulamu teyabwonoonye obweno obw'abaana. Kati oyo mwana anaafumbirwa teyatidde ebyabasajja. Anaasoma. Naye kati ekika kigenda okuwala n'omwana oyo yasibya mwannyinaabwe. Nze ebikambi manyi. Wasibya kitaawo? Yasibya kitaawe. Nkoyo okweregana family okweregana family yange. Bange yakuwa example. Mama mu WhatsApp group banzizaamu. Kasita banje mama banganzizaamu. Banteka example. Mu WhatsApp group nga banjijamu. Banjamwe banteka kana ko okweregana family yakuwa example yabake gwa fail. Muleke. Ne kati kambaleke sijja kwere. Ekyo kye yakoze bambi kya butemu. Si kya buntu. Abazadde abantu omanya abazadde tuba bantu ngera abalala. N'oyo golabe yakutte jambia mu paaka ayina abaana. Kale babeera nga ye muzadde w'omwana oyo. Kati abaana kyembagamba abaana baffe. Mumanye nti ensi yakyuka. Ensi eramuza bukambwe. Ensi eramuza muliro. Kwakwadde muzadde wakubulya mutuyambe. Muyambe bazadde bammwe nga nammwe mweyamba okukula obulungi. Wedde komanye nti eyo gy'olumbe wali omuwala oba muwala gwe eyo gy'oyingire wali omulenzi si wammwe. Muzadde bw'akubonereza oli si bw'agenda okukubonereza. Abantu bakyali bantu baafa emitima. Mweddeko osobole okukula obulungi. Ezo ensobi muzikola olw'akavubuka abawaga. Naye mumanye nti abantu si bantu ku baana baabwe ate abazadde baatabuka. Mwe mulowooza nti mwe mukozesa ebyokunywa ebijjako. Mwe mulowooza nti mwe mukozesa ebidagaalagala. Ne bazadde bammwe abamu babinywa. Kakati ng'ojja yes. Abazadde nabo baali bavubuka so bayakula abikozesa. Kakati gw'olumba gy'olumba manya nti abantu baatabuka ne bajja batemerayo. Bajja kubatta bakyabatta. Muve ku baana b'abandi. Muve ku baana b'abandi baana mmwe. Ekirungi mwalabye ekyokulabirako kyatambudde nnyo mawulire kibeere ekyo mawulire mabi n'ekibe kyakulabirako gye muli. Ajo mwadde single short nga abuulirira abaana. Babuulira kibeere gye muli kibeere ekyokulabirako gabadde mawulire mabi naye gabeemu ekyokuyiga gye muli. Gwavubuka wuliriza mukaddewo teri akwagala kwenkana muzaddewo kyakugamba akijja ku mutima. Muwulirize. Bonogaana okuwuliza muzadde w'ensi ejja kubuulya mubuulire etali nnungi ye ensi ebuulirira bwetyo. Gwe kasooli abaga ntukuteeredde ensi. Kati ensi yeebuulirira bwetyo. Terina kisa. N'olwekyo mweddeko muwulize bakadde bammwe. Muleke bakabya maziga. Ssente eyo gy'olaba eva wala eweerera omuntu. Naye nze ng'oyo omwami eyassa omwana nze mulabira mu kiti kya butemu. Omulabanga mutemu. Mutemu yennyini. Era mulabya akkiriza omusango. Yesu nasse. Mbuwadde busungu kika kyo buteebuulirira. Obusungu oyinza oba n'obusungu okumala essaawa 2 ng'oli mu kuba omuntu omu. Ye omuntu okumanya nga yeetegekedde obutemu. Mu nsi osobola mu nnyumba oyo omwana w'emyaka 18 baafunyemu ku maanyi n'osiba n'oluggi. Kubanga omuntu nga si butemu yandikubidde mu lujja. Omaze omusiba emigwa muteeke mu lujja ebweru. Naye n'osiba n'enju kwega yeeteeseteese ng'era bw'ogangenda kutta omuntu. Naye bino bijja byogerwa ba defense nti baali bamuwonyinzeeko enfunda ezo yandibadde abayita. N'omusibiramu n'oyita poliisi. N'abaana bakambwadde abavubuka atonabye ku TikTok awo. Abuga mwanso tutta. Wana abo balimba. Balimba ebintu bya TikTok social media abantu nno. Ndoza banoonya bibasanyusa. Tukoze kyaje okukuza abazadde abali single parents. Tukuzizza tutya abaana baffe bano.
nyata berawo gap eyo eya missing mama missing tata's guidance kwazo osanga oba mama senga yali wewaka mama yafa mukyala wabana wono wali ekintu tolina bweza kikola mwami Salome ensi yatabuka obufumbo bwawukana bafumbo baawukanira ddala buli lunaku kubanga ekyawula abafumbo edda bakyala yafumbirwanga bbaawe ng'akimanyi ye mukama we afumbiddwa kati abakyala ssente bazinoonyanga basajja abeera mu bufumbo nga naye waawe bamukubira essimu nga bwe bakubira Salome ebizibu babimugamba nga gwe babigamba kibaleetedde ekyobutatuula waka ekyobutabeera wamu ekyobutabeera na mutima gubeera ne waba alina akalimu kakola awulyanga ssente zitamumala olw'ebizibu abeewabwe bye bamuteekako omwenkanonkano kati ebintu bireetedde abantu obanga baawukana tolina bwonyeza kikola abaana bo bajja kubeera ne basingo maza bajja kubeera ne basingo father kati amagezi gempa basingo maza byolina okubuuliranga maama zanya ne paati ya taata naawe alina omwana nga gwe oli single father byolina okubuuliranga taata zanya ne paati ya maama byowuliramu ensonyi omugamba yita mwannyoko yita senga waabwe abeereko ewaka ennaku ennya kuba mwannyoko yita omuntu omubuulire kino nakino nakino ntyo kigamba abaana abo yogera nabo naye ebyokwawukana kw'abantu tetulina kye tugenda kukola kati tukole ki abantu bawasa ate baawukana buli kanako ate buli weesibe ennyo ku muntu nga olaba okwawukana kwatuuka dda ne mwesibe wamu mugenda kwetemula golaba kisusse muleka agende tolemezaamu nnyo gola kisusse bw'oyogera n'oyogera ne mwegonjola ensonga zemugonjola we zijja muleke omwage bikoma diiru efe bufumbo diiru nesikamanyako bufumbo diiru egaana wala diiru egaana eganye kabowai diiru eganye eno ye eganye ngezesaako naye nasubudde magi mavundu kankitenzekirize roosi diiru eganye bwe bufumbo diiru olumu ekwata olumu egaana sokuzaolwabone diiru eganye wala eno yeeyise omusajja kati bw'ogyesibako ennyo bulinza okwettira mu nju okweyokyeramu tuba ne Aji Kaziwe Kapa buli Mande nga twogera ku ebyo ebikoze amawulire kandi ennaku zino atuwa perspective y'obulamu atunnyonnyola obulamu kyeki obulamu bubeera butya era buli butya kyensuubiramu muno muyizeemu tuleme kukola bagamba omuntu omugezi ayigira ku nsobi z'abaamusookawo tuleme kukola nsobi z'abali ate ze baakola tuleme kuddamu kulira ate kati nsonga ng'embwa ate waliwo omuzadde omulala assa omwana tukome ku kino one bakagibula bwagala otuwa badde ngaba bazadde banywa ebyokunywa omuzadde nga naye akubwamu bazadde bakubwamu kati gwogwako n'akusanga ku muwala we nga kimukubye ate n'abaana abasooka okuzaala ewaka bwe muvubuka musaasire bazadde bammwe 17 olwo n'abaliwo nga baaweza dda 2 mubeereeko nammwe mufuke nga abazadde mukubuulira buto bwammwe mu butambuze taata waatali maama waatali bwe bagga oli muwala mukulu ewaka fuuka maama waabali munjogera kuba babeera baganda bo manya maama taliwo naye bano abaana njogedde natya nabo bakulenga bantu tolekera taata yekka era nze wembeera n'abaana ewaka nga bakulu abalenzi baki buli omu paati ye bwenzija gye muyombesezaamu gye munenyezaamu nze tebuyinza kujja nga mwaleseeko TV ate nombulyambu gundi yasembyeyo nga wa myaka 10 nahiya yabadde alaba nga toli mulenzi okuzeemu omulenzi akuzeemu olina okwetegeeza amadirisa masibe tubirekera bawala madirisa masibe ne weetoola wano baggaddewo kino kivuddeko tebalesewo muliro gwaka ngera lwaki obirekera nze nkomewo taata amadirisa kuba kukula nga tofaayo ebyo binenyeza gwe bwoba oli mulenzi ng'oli waka bwe nnyingirako gye mufumbira ate olwo nga mpita omuwala lwaki eno waddugala asinga kuba n'obukulu kino wakyasigaddewo eki kino sikyagala waba eki oli mukazi kikaaki ate toyinza kumbuulira oli mutoowo
kubanga gubadde olina omulagira kola kino naye ng'abaana mutegeere musonyiwe bakadde bammwe bagenda batta abazadde banywa enjaga kubuulira abolaba banywa enjaga bazadde balina abaana be bazadde abanywa enjaga bazadde bennyini kakati nno yakusange n'omwana we linali ngamba Rebecca Jingo nga musaba kati ennaku netwakola bagamba abazadde mbuulirire abaana naye kati nze ngamba abaana mubuulirire abazadde bammwe kati agibikyuseemu omwana tuuza muzadde wo wansi omubuulirire era nsaba obwakabaka bwaffe bwabakabaka bwa Buganda oba n'obulala balala gye bali ekisaakaate tebakoma ku kyabaana n'abantu abakulu yes abantu tebabuulirirwa tufune ekisaakaate ky'abantu abakulu ekisaakaate ky'abantu abakulu obulye nti oyo yagenda mu kisaakaate wiikisi ezitaliiwo babituka abantu tebafuna mukisa gubuulirwa kati ate be bantu abakulu ab'ennaku zino be bazadde abatabuulirirwa ate kati be bazadde b'ennaku zino kati gujja bagidde naye nsaba obwakabaka bwaffe kyokka oli serious anje byekugamba si byalwali tufune ekisaakaate ky'abantu abakulu kubanga obwakabaka obw'engeri zonna oba bwa Bunyolo oba bw'Ebusogo oba bwaffe wano Emmengo okubuulya bakulekera basenga bano ab'okukkuba bawemula obuki ku TikTok abayemula okufa tekitegeeza nti nno okubuulya tulina kuba mu byabuwemu okubuulya kuleke kubeera nti babuulya bya mu buliri embeera y'ensi tufune ekisaakaate fuga obusungu woolabira nti abantu beetaaga ekintu ky'okubuulirwa gwe genda olabe emisomo gy'abasenga basasula ssente nomanyi nti wabeera wajjudde kale tufuneyo ekisaakaate nga si byebyo byokka nga si bya mu kisenge kisaakaate abantu bafune okubuulira kubanga abantu bakuze nga bwe bakuze kyokka nabo bazadde kati oyo agambe ki abaana be musaasize yasse naye ate nga naye yeetaaga kubuulirirwa ate senga agenda mu kisaakaate yandibadde ayigufuga obusungu nze ngamba tufune ekisaakaate ky'abantu abakulu baleke kulowooza nti abo baayitwako nga bw'oli okusoma kw'abakulu tufune ekisaakaate nga kyo ky'abantu bakulu nzikiriziganya naawe tetugasukka n'olunaku olwaleero musule bulungi mubeere bulungi mweraba